abaana abaana ennaku zino nze kyendowooza nze nganze ku bantu abamu benzize ndaba n'abaana baabwe oli alaga nti omwana like alinga ejji like tagambwako tasobya nti in that nti oyinza n'otya ogamba ddaya nti omanyi muwala we yakoze bw'ati kubanga omanyi ddaya engeri gyayagalamu omwana we ddaya agenda kugamba yine wabadde omukoze eki ng'alwawo okunyiiga nti ojja kugjewo omuntu omwana waliwo omwami ayimba akayimba nti yagenda n'asanga simayi kapanga enywera simayi muki oli n'amugamba ogiranga ki nga weeri waabwe ojja kusanga omwana budde bwakumaca ajje yita bibiri ajja kwati apiiru bakuta kupinduza yawanike gwolaba nga kiri nasiki oluusi gwe biki byokola akuba omulanga nga gwotemyeko omukulu bakugamba omwana muto akyayiga kati okubye wakiddala nali ku kids playground sometime n'omwana mukazi mukakkamu ebintu byabikwata mpola there came bano abaana oba mbayite ntya those hyper kids between 5 to 7 those hyper kids najja my girl was having a toy, a specific toy. Najja najimujjako ne mugamba but it's not yours. Nangamba it is mine. Nga mama wa ayimiridde awo. Mama wenga naye akutunulidde. The mom looked at me, I looked at her, I looked at the child and I looked at my girl. Ne tubeerawo, ne tukwata ekirala kiri kozi yava ku kintu mangu nakwata ekirala. Nakyo najja nakimujjako. Madamu n'ava gye yali. Najja nakwata kino. Nakaaba nnyo. Ko mama we. The problem is your child doesn't want to share. But you're taking my child's thing for But the playground has a million toys. A million toys. You people. Namalo chikwata. Awo ne tuvaawo ne tuyingira waliwo eringa kitchen set gye bakolera abaana. Ne tuyingira tufumbe najja nayola ebirala. Nga wasanga abaana bali peaceful wajja. Ayagala kukyampa. And the mom alinganga mulala goberere nti. Like wow no wadda. Until omwana we yakwata waliwo ekigaali we yakikwata wati yakikuba maama we bamaama bonna abaali awo buli omu yagamba very good ekirungi akubye maama we and the mom now started blaming the child ekikolo naawe ebintu obikola nga bw'oyagala naye nga buli muzadde atunudde ati yeah there's such parents anyway okimanyi nti nno ffe abazadde buli omu amanyi omwana we kyasobola okukola nekyatasobola okukola for real okimanyi bulungi nnyo nti oba okimanyi nti omwana wange asobola okuba banne bonna ne bakaaba I love that okimanyi yeah nti ng'okimumanyiko nga oyo bw'ayingira mu banne agenda kucyankalanya I love that be bazadde oba abamu bammwe boyogeddeko abamanyi abaana omulala ng'amanyi nti oyo asobola okuba banne oyo tasobola oyo bajja muyiikiriza aveewo abaviire paka wanaakomawo n'akwesibako bw'ati ekyokubiri ennaku zino abazadde muyina ekintu kye mwerabira okupamparinga nnyo abaana bammwe muyina obulwadde bwe mubazaalidde obwongo bwabwe abaana bano ababeera ku taabu n'essimu n'ennyumba n'okumulunda buli wano tebukula I thought be baana balitambula n'omulembe actually abaana bafunye ne side problem abaana bamu abaana talaba bulungi abazadde mutegeere nti bw'oba olina omwana alina syndrome yonna oba weakness yonna gitwalire omusawo akubulire watuufuwa ew'okutwala omwana ono alina omuhandling waliwo abaana abamu abasobola okubeera mu bannaabwe ne babeera autistic naye bw'aba ng'afunye attack nga tetusobola gicontrolinga mulimu levels nga ye omwana tasobola kubeera n'abaana banne kati n'osanga nga waliwo atuuka nga ye aluma banne bw'aba afunye attack ng'aluma bonna ne bagamba omwana ekitambo kimukutte because wano mu Africa tulaba bipya naye mu bazungu already babiina. What causes autism?
bingi nnyo byetayinza kuddamu but obwo obulwadde kyemmanyi omuzadde atuuka twakyogerako sometime omuzadde oba olina okumanya omwana wo omanya nti ono omwana ali bwati ne bwati naddala omuzadde ng'obadde available omwana oba omutegeera ku stage ki wetutandikira olabira abaana bana bali autistic abaana abali autistic of course omwana active stage omwana watandikira from 3 months nga bw'oba omwana watuulira waayavulira reaction ye kati nga bwe tuyinza okulaba omwana nti ayina endali bwatyo bwetutandika okiraba nti ye bw'aba ali ku ssimu ebyo birabika omuzadde bw'aba nga muzadde ddala abadde mu bulamu bw'abaana mu bulamu bw'omwana aba asobola okukiraba mwiza kyayogeddeko ekyalaavu ennyingi nnyo kyetulaga okupamparinga abaana mulimu abaana bendaba muli mu paaka omwana babuyita batya buno bamusimaye buki nga obubi nawe buyisiza bwe buti akapale we kayite ng'omwana tali mukamunda yeebambanga bw'ayagala omwana like gwe kenyini omuzadde amutunuulidde ensobisi ya mwana of course omuzadde naye mu Luganda bagamba kyosiga kyokungula mukunamye kati omuweemu emyaka I think sina myaka ondeese ku nsonga ey'okuba nti abaana bano kati enenkula y'abaana ennaku zino abaana bakula omwana omuto ow'emyaka 7 omulabamu omwana yenno muto naye omwambaza wiigi omutaddeko make-up ogenda kwesanga ng'ebiseera ebisinga abamwegombye bwe bali okuviira ddala ewaka nekitaawe atandika omulaba mu ngeri mulaba mu ngeri tuli mu mbeera essaawa eno ng'abaana bawummudde ewaka oyinawo kojja oyinawo waliwo n'abavudde mu kyalo bano ba shamba boy oyina ab'enjawulo oyina ku kyalo mufulumyemuko omwana agenza okugulayo ekintu wabweru kuba abazadde balina omuzogo abaana banange sibatuma bweru si nti tobatuma bweru ne mu nju mwennyini mwokola ki emisota mwegiri mututte okuwummulira omwana bwe bugoye bwagenze nabo tamanyi nti ne munda ne bubayika bwennyini ku baana abamu nga tebukyakola omwana asunye ebbeere olw'okubanga crop top zajja naye agala yambala crop top enenviri jukira alina kinakyo kirungi nnyo naye olw'okubanga abaana balina enkula gye bakulamu ennaku zino abaana bagimu ekyo ng'okivuddeko ne bw'aba mwana nga kwegamba kuba ne beba rapins abaana abamu nga ne bw'okatunulira abaana tekalina yadde otunyama tekalina yadde ne kyekali so mubatadde mu mbeera ey'okuba nti ensi gye tulimu eno enseegu ereese ebizibu ebyo byonna kali yesaawa n'ensonga gye tuliko eya homosexuality nti abaana essaawa eno nga bawummudde omuzadde kiri kyogambye nti abaana bamwe muba mubamanyi kati ye muzadde apayinza attention nebayo omuzadde waliwo ku internet waliwo twalaba omuzadde yavayo nawoleza omwana naga omwana ono yavayo nno mu interview nga ayogera ng'asaaga agamba oyo mwana munnaye kuva dda ng'era mu baana abo abana yagenda n'ayambala wiigi zange yeyesiiga emiwaya n'amuweerayo ddala nga naye azze nakyo oluusi asobola okuba nga teyalina control nakyo nga yakirabanga ekyokusaaga ate oba osanga singa yagezaako kigema kati ye mwana abadde ku intaneti okwo ebbanga eriweze nga omwana byakola naffe tumulabira ddala nga taliiko emyezi ndowooza ng'esatu emabega ebiri kati I've been dealing with teenagers bali ku APU it's bagiyita adolescent psychiatric something ward in Nakasero nasangawo abaana ng'oli bamuggalidde tayogera n'abantu nga ne bazadde be tabaagala omanye yo stage etuka nga tetwagala bazadde like olaba ye byakugamba bikwogerera ojegereyo stage nga emyaka gikudimandinga nenjogerako n'omu ng'ekyamuleesezza ku APU prom yabe yali ya wiiki eddako maama we nga yamusabye $5,000,000 namuga agenda mu 3 n'ayagala okwetta ne bamuleeta entitlement gye twayogeddeko ne bamuteekaawo punishment gye baamuwa mutereka mu ddwaliro ne prom n'agimisinga naye oba tojjeewo kiri ey'okubiri nga they have a bedroom at home ayina eyeno nayina eyeno yayina eye nga bwanyiga yesirayiga to mommy I just bang the door and then I go in oyo munenjogera n'omulala that's why rehabs are full nenjogera n'omulala ne baŋŋamba oyo tayogera n'abawala even the parents were shocked I spoke to him I'm like hi he's like hi I'm like, what's your name? Tells me his name with an attitude. I'm like, I want to be your friend. Because and they are becoming friends because they all come from international schools. Ganjogera nayenga bamukomezawo 3 weeks ago
yali mu America nga alina scholarship ya civil engineering nga bamukomezawo lwa drugs. Bwe yali agenda myezi ng'esatu emabega nga bamuwa $4,000,000 agawana. Agagenda mu sustaininga for the time being tali eri. It's a new country. Much as that. So afuna ekikoosi. Abatwaba mwebe bagamba nti ekiboogeza mwe muli banaku. Toyina ssente. Because 40 million ku mwana agenze ebweru ogenda okwesanga era ssente nyingi. Ensula biki. Bamukomyawo. Ali addicted to a certain substance ne sigala. Bwe bamukomyawo bamuteeka ewaka alina mutowe. Bwafuna obusungu mutowe gwakuba and the parents are okay with it because for them bagamba oyanti bwanyiga kuba muganda we. My question was, and it is okay? Ajjamu kuba olumwa kati abasaba sente room yagirekanga efanana particular way, so he wants to renovate it. Bwe yasaba sente mama we namugamba mpa mu wiki kango se $1,500,000 kuba sente zali nyinjiko. So the mother said mpa mu wiki ngenda kuba nkuwa sente ezo. Mama bwe yagenda ku mulimu yakomawo yasumuludde amazzi ne gajjula mu nnyumba najjayo buli anything that was mounted on the wall. TVs, everything. So they said apparently his psychosis and what ya repulsing kati owulira nga bw'okizunguwaza psychosis kati oyo psychosis talina walese mwana wa muntu nina gwe nalaba nga ali mu explaininga my psychosis because I was addicted. My dear friend, mwe mugenda kugetinga addicted nga temwina mugenda genda nga bagenda basi bamakomera. I am telling you ante kyekigambo kintabula psychosis kyeki mwana bamuleeta Boka nyinyi ngoyagala omwana abeere mulamu ate nga bwafa. Nati n'abazadde abamu n'abasinga they are psycho. Bamuteeka mu ddwaliro. Mu ddwaliro waali buli lunaku emitwalo 2. Emitwalo 8. Ne bamutereka wiiki 2. Bamuggyeyo eri because tebagala nnyo sigala. Bwe bamutadde afuluma n'agamba asikari mpa ku simu yo n'akubira munne. Hi, how are you? Get me a new phone. You want me to 16 plus. My mother will give you money. Because they know where they order these things from. So they bring the phone and he starts ordering for whatever he wanted. On mommy's account. On mommy's account. Mommy comes to hospital and puts all these bills because yachimumanyiza. So then in the long run, I am listening to children I can't relate with and I'm like, ensi tugitwala wana abaana bano bwe tuli mu kukuza bwe tuti. Olaba Penny, abazadde abamu tebamanyi kugamba nedda. Yalowooza nti mwana bw'anaakera ku makya n'agamba mami njagala kino. Newankubadde teyali badde ng'akifuna, gw'olowooza nti okukimuwa nti ng'omwana bw'anaakera ku makya n'agamba njagala 15 Pro. Olw'ensonga kimanyi nti osobola affording. Ate n'ekyokubiri mu ntandikwa tewatandikirawo kugaana because manyi abaana balina bye bakusaba n'omugamba nedda. Bw'onooba okuze keeza mamange kuba talina ssente ze mamange buli kimu yali taŋŋamba nedda nze mamange yanimpadde buli kimu. Ekigambo njagala ewange tekiriiyo. Okay, oba mbampe. Mami, can I please? Yes. Yeah. And Baba, can I please? Uncle, can I please? Let me tell you something. Sisobola kubanga sowagulira mwana wange tab. Naye tebazirina. Muli banaku. Sikusobola kubanga kale ku kidomola kya juice wemba nkoledde week. So agulya mwana wange tab ya $5. N'emitwalo 15. Naye bannange kambabuulire. Do you even guide them? Do you sit down and watch TV with those guys? Mwamukimanyi nti nonze nina ebintu bye nalaba ng'ate bo balaba ndowooza tebannabitegeera ne mbiraba ne ntandika okublockinga gundi ezimu. Muzadde kyatuula wansi n'obeerako n'abaana. Mwe mulowooza mubatwala mu paaka ne bakozesa FF words with others nti omwana wo waakabi. Omwana wo si waakabi naaka. Ate era bajja bivuma abaana bange nze abange mbatambuza. Kino ekintu ngenda kigamba abazadde. Nze maama wange ne taata wange bankuza mu mukwano omungi. Saalinamu busiru n'obu. Anti enkuza gye bakuzaamu. Ate nga tebankubye kye nakulandaba. Naye kati temulabirwako. Mwe mulowooza okubeera single mother it is a trend. It is a trend. Yeah. It is stylish. It is okay. It is not okay. Kale abamu bigaana
n'ogamba owaye naakola ki oba ne gye wazaala mukama yamanyi bw'aba yakuteerawo sitayiro yo naye kuza omwana wo aleme kubeera nga gwe bino ebigambo kambibabuulire omwana wo omuntu tagenda kuwasa mwana wange n'omwana wange tajja kuwasawo nga simanyi history yo oyogedde bulungi awulire naye kati engeri gye tubuulira abantu abakulu abamu nga baaguba buli omu yamanyi bw'agenda era osigala ng'abuza omwana we ngenda kukusaba nti omwana muleke abeere mwana. Let the children be children. Siraba nsonga lwaki omwana omusibisa wigi nalabako n'akaana akato bakali baali bakakuliza birthday ku internet okuka ne bakwata wigi eno olaba gistoringa kufa abantu abakulu n'owulira nga bakunyonyodde ne bamuteekako zino manya Nigerian strokes ne bakwata wigi zino za human ne bagiteeka ku mwana omuto omwana ng'olaba ali mu bulumi awo wonna wonna twatuukawo ddi so ngenda kubasaba baana mubaleke babeere baana omwana bw'oba osobola oteekawo amateeka ewuwo nti yagala obagaana omwana ewange ku myaka bwe sijja muwa motoka sijja muwa taabu kale banne bayina naye munnyonnyole lwaki tekiteekeddwa kuba bwekityo n'ekirala abaana bannyonnyolwa n'amasomero gye tuteeka abaana baffe yes you can want an international school school erimu abanaani erimu abafaatha era okola ka background check n'ogamba kyekiriyo eno anaasangayo biki n'ekirala muyige okuwuliriza ebintu ebitonotono by'oba owulidde around the people abaliwo ku mwana wo bye bakugamba kubanga mweyo mwogenda okujja mwogenda omumanya omwana wo nti bannaye nalina omuze bwe guti omwana wange nno bannaye kati ne bwafuna diary yamuyitamu buki buyisi lwaki waliwo abamukozesa ogenda kumanya bingi nnyo byonna tobiwulira n'obikkiriza byonna tobiwuliriza n'obikkiriza n'ebiwulirize sengejja tuyina abazadde betwogerako bana ababede nti buli mwana alina wingi ye teri wingi yagundi abazadde mbeegayiridde mufiseewo obudde mugende mu bisenge by'abaana abaana batandise emize emibi ennyo abaana bagula equipments ne batandika okwekozesa abaana bali ku family planning abazadde muli awo temumanyi abaana bajjamu embuto omwana ajja ng'ayina enziku n'omubuuza enziku wagijjeewa omwana myaka 16 enziku wagijjeewa lwakuba nti ye bamanyiza abeera kuwingiye omwana oyo bw'anyiiga yesibirayo mu kisenge omwana oyo media mutwaliyo kyayo media muterayo buli kimu abazadde mwe mwonoonye abaana in the sense nti mulowooza nti mubalagalaavu abaana batandise ebiragalalagala abaana betta omwana neeteekamu omugwa omwana yesuula mu puulu n'anywa overdose y'eddagala neesula mu pool because waga kimubiri muba muyomba mami I'm gonna kill myself dad I'm gonna kill I want anyone to tell me that thing no I'm going to kill myself I kill you before you kill yourself abana bayina trip mwana bayina baba grading ne mwana wa myaka 7 bali bayina trip e China kati mwana myaka 7 my point omukazi nangamba naye keza omwana no bichi byagenda okujjukira ne kunyonyi nenga atinkisa like kyekiriwo babayita ne kusomero nga bazadde bonna they are willing to pay nagamba wange tajja genda omwana of course nanyiga namunyonyola lwaki teyeetaaga genda China because takyetaaga agenda kufuna ekyo of course amasomero gateekawo trips ng'essomero niyo omuzadde yagamba wange tagenda genda not because I can't afford but tewali mwana kyakola ki tewali nsonga emutwaza ate omwana namunyonyola omwana n'ategeera ne kati mulimu gwe bajja okunyonyola agaane then n'olulimi lwe tukozesa waka abazadde basusa F words waka F oba TikTok alimu okuwemula n'amwongeza okufa abaana mbawaki kuno ku TikTok abaana bagenda kuyiga busuubuzi bagenda kugenda banonya mama balaba anti omanyi TikTok mama ba scrolling about olina ko ogamba bye banyumirwa naseko okufa nayongera na scrolling yera evident omwana atudde wane bigambo byonna akola ki abiwulira nanga mumanyi lwaki ku TV bateekako PG disclaimers abantu kukulaga nti mukwana omwana kino omwana ono tasobola ku TikTok tekiriiko wamma abazadde omwana gwe wamwezaalira mukole buli kyoyagala tetugenda kunenya naye manya ekintu kimu ensi jajja yanjawulo ekyokubiri abazadde mufudde nnyo kukuba nti Penny nasasudde fees Penny nakugulidde empale Penny nakugulidde kino do you mind your child's mental health abazadde mwangu okulaba abaana bali embuto naye temulaba abaana bali depressed check on your children abaana bagenda bettako bemalewo nenabazasususe n'abazadde bennyini kyetaaga mugende for therapy abazadde nabo balalu
still you're passing on your traumas. Azadde labe tugamba abasinga bali awo nabo balwa bayibazibu. Abazadde abamu abafe ba passing on those traumas ku baana abafe. I'm not passing on any trauma. No, this is the thing. Sometimes you don't know when you're doing yes, what you meant you naye kyabaawo naye simanyi fe abaana bwe twahandolinga ate kyabazadde. Nti twakuza abazadde baffe. Twakuza abazadde. Era n'essaawa eno mulimu abaana abagenda okukuza abazadde baabwe kuba abazadde bo nga tebeeriiko nti mentally nabo bennyini tebali available. So fena twechecking waliwo emabegakawo study yaliyo I think it was last year nga bagamba bannanti ensi yonna almost like abantu bonna buli gwolaba bulalu just level ya bulalu ebyakulaba essaawa eno nga bago omulalu ku byoyogera. Wendaba oli nange ndaba mulalu n'oli alaba nze mulalu kati atudde ku TV yeebuuza bendaba balalu oba bye kwa mentally alenga joko mochidiginga in ogenda nga mulalu ogenda nga buli omu mulalu ositega tetukyalina kyabbaga buli omu mentally tali avayo